kigudde waani kitegeeza nti zino values wakyusizza abadansula konteina milioni 15 agenda kuba ajja milioni 3. Oluvannyuma lw'abasuubuzi b'engoye mu kibuga Kampala obutakkiriziganya na gavumenti okubakendereza ku musolo ogwabongezebwako, bano olunaku olwaleero batadde wansi ebikola okutuusa nga gavumenti ekkiriziganyiza nabo. Okwekalakaasa kwaffe tetukubye bantu, tetukasuse mayinja, tetukoze ekiwabula okuggalawo peaceful way, tetutuula wano amaduuka netusalawo tugaggale tulabe nga bawuliriza eddoboozi lyaffe. Ku bizimbe okubadde Nabugabo Plaza, Nana Plaza, Ham Plaza, Kona birala, amaduuka agasinga gaggaddwa okulaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera y'emisolo. Nga wadde tewabadde kacyankalana konna, ab'ebyokwerinda obw'eddabalawo n'ebitundu abasuubuzi babadde bakuŋŋaanidde. Mu kwogerako n'abamu ku basuubuzi bategeeza nti wadde nabo baba bafiirwa naye tebalina kyakukola nga tebasobola okusigala nga bakolerera kufiirwa. Ekyamazima omusolo gwe baatadde ku lugoye, omusolo ogwa kiro, akati tosobola kupima lugoye mu kiro ng'olinga apima oba ebinyeebwa olinga apima sukaali, kati gindi bw'ogituuza ku mizaani mu buli ngeri olugoye lw'obadde otunda emitwalo 2 ne bagamba kati bw'olutuusa ku musolo gw'osasula olina gutunda 3 kitundu. Abakulembeze basobola okumanya obuzibu bw'abantu. Ensonga ya leero bw'oŋŋamba nti ndeeta ngoye omusolo ogenda kumbala mu kiro nange mu dduuka lyange sirinamu minzaani tugenda banguza abaguzi ngenda kubiteeka ku minzaani mmale kumupimira ngoye olugoye nga nti lusitwa kiro 3 kati olwa kiro 3 mupamu emitwalo 5 kiba kisoboka. Tale Edward nga ye ssentebe w'ekibiina ki Uganda Cadres Trader Entrepreneur Association UTEA agamba nti bagezezzaako okwogerezeganya ne gavumenti wabula enteeseganya ne zitava mu bibala. Olunaku olwaleero tuli mu mbeera ey'okukungubaga bino ebintu tetubyagala okuggalawo naye obuyinike butususseeko. Tumaze emyaka 2 mu COVID nga tetukola, balandiroodi batubanja, looni zitwale, banks batwala ebyaffe, landiroodi kwegamba batukubye nnyo. Ebyo nga byonna weebiri laba ate gavumenti bwejja netuteekako emisolo emiyitirivu. Mwanje Asmani omwogezi w'abasuubuzi abatuusa matirio w'engoye ategeezezza nga batannafuna bbaluwa yonna okuva mu gavumenti eyimirizaako eddiimo kabwe newankubadde nga bazze bakiraalika. We twamaliriza okuteesa nabo beevumbye akafubo bo nga bo ketutaabadde munaga tugenda kuvaamu ne solution eyawamu tugenda communicatinga gye muli. Ocommunicatinga gye tuli tetukuganye naye essaawa zino tosobola kugamba nti ocommunicatinga gye tuli ng'ocommunicatinga mu bigambo ba phone call. Okitegedde protocol zetwakozesa ffe emikutu gye twayitamu twabawandiikira mu baluwa mu buwandiike nga tuli organizing offices zammwe n'obuvunaanyizibwa wammwe eri ensi eno. Tekisobola kugamba nti ate essaawa zino musazeewo okutukubira amasimu okutugamba nti okwekalakasa tegugenda kubeerawo kubanga omusolo mwagukyusizza. Omusolo mugukyuse mu buwandiike ensi esobole okukitegeera ne bannaffe bennyini be twagambye okuggalawo bajja kuggulawo senga ebiwandiiko ebyo binaamala okufuluma mu butongole. Dr. Nicholas Mukasa omu ku basuubuzi bano agamba nti gavumenti eyitiriza okubabinika emisolo ekintu ekibenyiiza n'emirimu gye balimu. Senga tateeka on board basuubuzi bano n'abagaa tugenda kukola kino tunakola tuko wafenna twagala eggwanga ligende mu maaso eggwanga ogenda mu maaso watekukwawo emisolo naye emisolo egiri reasonable ne bwe gabeera maka n'obanga towuliriza tegasobola genda mu maaso. Ku maduuka agalabiddwako nga Magule Ntale aliko byalambuludde. Era twawunzise tetukkaanyiza olw'ensonga twabagambye naye nga nabo balina bye balemeddeko ne bagamba kaboogerezeganye batuddize ekirungi naye ekirungi okuva jjo tetunnakifuna mpaka kati tuli mu bisuubizo kati ate omuntu bagamba nkusaliddeko nga tannakuwa na kiwandiiko toba na nsonga w'omatirira. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ekyokuggalawo olunaku lumu oba 2 bwe kiba kinaakyusa nga mukole ekyo ekyawamu bwe kiba kiyinza okutuusa eddoboozi lyaffe.